obulaba naye kakati omuvubuka amanyikiddwa nga SB4 ng'akeera ku makya ng'akuŋŋaanya abavubuka be nga bakwata kamera yaabwe nga bagenda ababako ekifo ekimu kye bagendamu nga batuula nga batandika okubeera nga te batandika okusoya emboozi era ng'ebimu ku ebyo byasobola okubeera nga teboogera mu mboozi zaabwe byali biraga nga omukulu amanyikiddwa nga Jumba Aligaweesa ne mukyalo amanyikiddwa nga Segakula Nama abo bakeera ku makya ne babeera nga te munange bafera Abannayuganda nga babasuubiza okubeera nga te babatwala mu nsi z'abazungu ez'enjawulo era nga bo okubeera okubeera nga te balemererwa okubeera nga te batwala Abannayuganda omukyala amanyikiddwa nga Segakula Nama nga atandika okubeera nga te yeekoza era ekyaddako okubeera nga te munange addukira mu ggwanga ly'e Germany okubeera nga te mbu afuna obujjanjabi naye eno yali agenze okubeera nga te munange eyeekweka oluvannyuma okubeera nga te munange baalya akasente era nga SB4 yayongera n'agamba nti akyeyongera okubeera nga te munange ayongera bwino ow'enjawulo obujulizi bwonna abulina era nga omukulu ono abadde akyeyongedde okubeera nga te munange akola interviews ez'enjawulo bukeredde olunaku olwaleero omukulu Jumba Aligaweesa avuddeyo n'abeera nga ate munange alabula SB4 ne sekulabula yenna era ng'agambye kyagenda okubeera nga tamukola kigenda kubeera nga te kirabwako omuntu yenna era ng'agenda kubeera nga te afuuka ekyokulabirako okubeera nga te munange asobodde okubeera nga te ayonoona erinnya lye ssaako n'okubeera nga te munange ayogera ebintu byatalinako mutwe n'amagulu ngenda kubeera nga te bibateerawaawo musobola okubeera nga te ensonga ezo nammwe muzewulirako ate SB4 media ebigambo bino olumugudde matu avuddeyo anabeera nga te munange akankana era olanange eddogo litiika SB4 akankanye era nga naye alina ebigambo byasobodde okubeera nga te addiza omukulu Jumba Aligaweesa ngenda kubeera nga te bibateerawaawo musobola okubeera nga te mumanya biki ebigenda mu maaso saidi ze wansi awo genda wansi awo twendowoozayo agulowooza ki ku nsonga zino nga zino okubeera nga te zitambula bwena okugyaeyo ndowooza mbutwaleko ne mu nsonga za mirembe bedding n'ensambya ebyomanno bivuddeyo era nga tebula butuzi kalira ngenda kubeera nga te nabyo mbikuterawo awo naye nga bannange ebintu byose byangu n'akamu likinga video sharingirako abalala subscribing akade ka notification bakokoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenaba ndese video sheka asha musomo wanduwa nkujukiza bujukiza namba esimu ziyitawo wansi ku stickers omunonya akajja kubeera nga takulomereddwa agowena wena ayina ensonga ezikyaganye ajja kubeera nga te azikolako nga akozesa maanyi ga Duana Crown mufune ku namba z'essimu zino kubeera nga te ziyitawo wansi outside endala Habibu Airport Pickup abo balinnya okubeera nga te bakukima ku kisaawe asakona okubeera nga te bakutuusa yona gye wandiyagadde okubeera nga te otuuka ate mu budde katusembule n'ensonga zino eza Segakula Nama sako n'emirembe bedding temuvaako okyali mwana muto olina ebizibu bye bikumala kola ebikukwatako kubanga nja kukuloga ekyo njagala kukiddamu okitegeere nze sirwanira bbali siina muntu gwe nninako lutalo lwaki onvuma nga sikuvumye lwaki onnumba nga sikulumbye nja kukuloga abantu bakulabireko era ogenda kufuuka ekyokulabirako gwe tunula mu bintu byenzize enkola olaba baaliyo yali anvumye n'ambuuka ojja kufuuka ekyokulabirako oyo gw'olabanga eyambuuka yasituka najja wandi nanneetondera kati ate gwe saagala kuleeta mu kwetonda wabula nja kukuloga abantu bakulabireko batandika okugaa nti ekituufu oli muloge ekituufu oli muloge ekituufu oli muloge ngenda kukuloga nkusindiikirize mpaka ku ddogo ate nkulabise sigenda kukuloga nga tolabisiddwa ngenda kukuloga ate nkulabise kati kyokola nvaako yogerako ebyo ebikukwatako kubanga ngenda kukuloga ekintu ekyo nno njagala mukikwate bulungi si byambu eddogo gyeriri emiti gyegiri emmandwa gyeziri abantu mwabaloza abantu ne mutasobola kubatuusa ku bye mwagala kubanga timuyina balogo baki batuufu naye nze lwaki abantu mbatuusa ku byenjagala nze mmanye eddogo ettuufu newerikolera n'obudde bwalyo kubanga nasamira kati gwe nnumba ng'okimanyi ate mba njagala nnyo nnumbe abantu bakulabireko kale nno nsaba ekigambo ekyo nakyogedde mu makkati ne bwe mbadde nfundikira nkikoze eki kitegeeza nkitegeeza nze sinywa mwenge sinywa njaga sinywa kitamiiza kyonna sinywa sigala sinywa taaba nga bwondaba mbeera soba era bwenjogera ekintu olw'okuba emisambwa gimpulira ng'amayembe gampulira
nga nino gaweereza nino gakolera ebyago ate nga sirumba muntu bwe ngatuma nti genda okwate gundi gasituka butereevu kubanga oba onnumbye nga gwe sikoze eki sikulumbye. Kale ssebo njagala okwegayirira naawe nnyaba alowooza okunvuma alowooza okututeekako ebintu ebyo byonna nga bw'obirowooza nja kuloga. Ate munnange eddogo liruma gw'omu tiruluma aba bakugamba nti teeka koleza omuliro. Eddogo liruma gw'oku ate munnange gw'ofuna ebizibu. Ate munnange gw'olwana n'ofuna omutawaana. Abantu bajja kufika kola kino na kino tulabe naye ng'ekituufu nze ebyange birabikako wamma mulabako oba temulabako. Kakati bwe babirabikako ekituufu ngenda kukulabisa ate nga nze ngenda kukulabisa na ddogo. Okitegedde gw'oyinza okulowooza okundabisa ne kamera nga byogera tobimanyi kubanga nange nina ezange naye ngenda kukulabisa na ddogo abantu bakuwone. Naye tiweerabira nti olina abaana abato, tiweerabira nti okyali muto, tiweerabira nti obadde olina byokolera eggwanga. Kati nvaako era ove ne ku famire yange naye bw'onooba togivuddeeko ekituufu ogenda kufuna panado. Ngenda kuwa nze sirogera bbali bannaye mu nsonyi ku intaneti kuno nze sirogera bbali. Ensingi eraga ekituufu ate siroga atannumbye. Era gwe ngenda okuloga mwe timulaba nga agwanidde okuloga. Kakati bassebo ne bannyabo njagala obeere mukakamu era nkuwaddeyo akabanga katono onveeko. Tonneetondera naye kola ki nvaako. Bw'onooba tonvuddeeko sigenda kudda kwogera, sigenda kudda kukola ki. Bwe genda maaso ngenda kuloga. Nze Jumba Lubo waligaweesa sirumba atakoze eki atannumbye kubanga gundi oyitiridde watubba ne tukuleka n'okola byonna ne tukuleka naye kati osusse bw'ojoga ensanafu totuulamu ntuule ngenda kuloga. Amacha amalungi webokeredde nga buli muntu antaginga mu ka video olwo video akamu ke bantagingamu abamba kansindikidde mu inbox yange. Video nabadde njisuubira kubanga abantu abo buli aboogera buli gwe bakola ekintu nga kyabamusasamu kumuloga mutuuse baka buno buli kimu kye bankola nkimanyi babikola dago simapya aina gwe munna Uganda ali eyo gobanga manyi abantu bano bali asente zo era nabali mu inbox yange obagezaako okubanja babaza tujja kuloga nomwana yavudde ko nagendako ewa YouTube omnamujjako story olwafulumye bamutisiza muloga kyava avuddeyo nagenda nga atandika gamba nti tabadde nimba bikoze bitya. Wano mu Uganda kino kyenkyenjize nti amazima tegwogerwako mu video zonna ze nakoze sinavumako muntu n'ogwa sinavumako manze n'okuvuma sikumanyi naye muntu yavuddeyo mbumuvuma sinnakuvumako musajja gwe njagala okikwate bulungi nze nayogedde mazima kugwe kuvaayo ku defendinga byenjogera vayo defendinga byenjogera luno si lutalo twakwevuma nze bingi byensobola okwogera kuba bingi byemmanyi nawe okimanyi so tuleme kivuga tukizzeeyo. Nze nabalabulirawo nti eno kapo tesobola kusukka 2026 n'omwaka tegutuuse wakati. Nababuusa nti kasita olaba okukakasa ennyo kadaali ow'ekifere emifaananyi gifuuse emifaananyi kasita emifaananyi gyasinga bizinensi obungi ku intaneti ne mbagamba bano essaawa yonna kigozi
ensowera zange ez'okukisenge information gwe zimpa nga namubateeredde wano mujja kutya ensi. Era muvubuka munnange yagala omukazi ajja mu nsawo zo. Omukazi yenna ng'akusinga mu kantu mulekere abo abali waggulu we, kyekituufu. Era mayibulaza gano nkuwagaabuwa, genda mu kyalo Busoga eyo oba Masaka eyo mu kyalo oba wa ofuneyo ekkazi okuva mu kyalo eyo nga liva ku lumonde waalyo lyonaateekako ebigere ne weerijja weeyagalire mu ssente zo. Naye omukazi nga gw'olandiddeko simanyi alandiddeko gwe, simanyi ayinamu kantu agendako e China, Japan, simanyi w'oyo Dubai, ku nnyonyi ateekako agenda okugira ati. Mwatuuka n'okulowoozesa bakyala baffe nti tetuli romantic. Emifaananyi ne giba emifaananyi zino kadaali ez'ekifere zino nengamba what's this? Ensindika abakesi banketteremu ng'ekirye temwesuula mu mmotoka. Ate mbabuulira mubeere open. Entalo zammwe ezo simanyi mwetwala ku poliisi mugenda kweroga. Ku mwennaani yali atuusa emyaka egibeera mu bufumbo. Sente zikyabavuga supiidi. Funa omuwala oba omukazi okuva mu kyalo ng'omusinga buli kimu weeyagalire mu ssente zo. Naye ebyo okyalaba ono n'oli bw'olina omukazi akusinga essente. Kati ge nnina wano baamukubyeko. Omuntu ampa information. Ate omuntu ampa information atunda gadgets. Atunda washing machine, bifiriji. Yampa information nti omukazi mane eneye emye. Tinebya poliisi bino kituuza. Ensonga gijjagenda n'ewajjajja galaba. Bagenda kweroga. Mwandibadde mukuulinga ne mukakana. Ne manya mistake weeri. Ne munoonya omuwala ekitakyasoboka. Ne mwogera naye ffe twali tulina mukwegayirira muwala. Omwala bwe twemwegayirira ng'atabuka. Ng'atabuka ng'abimba ejjovu. Ekasane mama we yategedde ekituufu. Ani badde mwekwasa mama we. Mama we alina ono omulenzi. Olwoka mwamukwata sleeping. Kati nno yategedde. Ate mulekerawo okusinkinga sympathy. Nangenze mujje signing divorce mwetawana empapula wona ani azikwetera balooya bakuyise genda eri balooya. Linda kooti ogenda signing divorce. Tewali agenda kwetera mpapula n'omu. Ebyogamba nti banangenze mama wange posa mama wo yali yalwala dda ebintu byolaga bya mama wo yalwala dda. Mirimbe namukwata namwetawo ensamya namujjanjaba namuwakera nabeera naye. Toda mukulimba bantu nti mama wo simanyi pressure zikuwa mama wo ebyo nonsense go thinking kagwe. Yakwatire n'akabasa singa wakkiriza n'okwata ensonga nga bwe ndabagamba bumulina okuzikwata. Singa okwata ensonga nga Godfather gwe nakutwalira. In fact naye wamudisappointinga. Sisimanya bannayuganda kye mwagala. Kyogamba nti ndi mulala okwogera ku manager Ntale. Yajja ne ku dduuka lyange njijeyo kamera. Bambi Ntale alwana muddingane business eyimirire ye alwana kimu nno business. Alwana kimu business ebeerewo. Edduuka lyange liriko kamera nzijeyo. Kyogamba wenjogera kwoyo Ivan manager wa Nsambya yeeyita looya yeeyita muganda we. Afaana bajja matama ndi musiru. Nze nandi basanze bano bamanyi. Singa temwanoonya kunkubira nandi basanzeewa. Ate muganya okukkiriza amazima mumpayiriza. Singa temwampayiriza era bino nabyo tebyandibaddewo. Nze nabasaba kimu kusizinga fire. Nabasaba kimu kusigala na business moving on. Nabasaba kimu mukakane mwenga mwagala mawulire okamala. Mwagala okakasa. Ngaye mwagrabbinga mirembe. Nemukola engagement ya force n'amawulire nga mutaddewo amawulire nga takyasobola kugamba nti no nga takyasobola kugamba nti bannaye bino sibiriimu nga ne sente ze mwabye ku akawunti muzikozesezza pologundi ey'ebbeeyi empitirivu kawa ne kafeyitinga katambuza na bigere okuvaawo
Akana kabini nga tekalabanga na ku musajja yenna. Mukafudda akakadde nnyo. Kumbe National ID omwana yagikukolera recently kutambuza. Kutambuza kulinyise kunyonyi nemba tobuukanga kona bannanga abantu abatusasula buli muntu koze bubi nnyo. Omwana we simanyi aliddamu okwagala. Era agendo ali mu wasakata alina ebizibu bingi. Abaana mbaletedde okwekyawa n'okutama obufumbo n'abasajja. Kiva abamu tebakyafumbira. Aba tebakyawasa lwa bintu module. Mukyesibeko, is it your wife? Can you imagine? Tudde mu reality. Tukozesa humanity. That is impunity. Njogora nabakyo kwata mukazi wo. No mutekate ku mukazi munne. Oyimuyita mukazi wo. Bosa sudde bamukubye. Nze singa abantu tebakubye essimu ngandi namu. Nandi gambye bakolera moyo gwa gwanga. Bakubye nga basaba sente nga wendi. Nge essimu njawo tadde ku meza bwoti olya ne bakuba. Bosose gana kwata niga kwata essimu. Tukwata n'empulebe mwogera n'entya. Nze ntegeera mukwano. Ate siri mu level ekyanoonya mitwalo milioni 5, milioni 210 tezinkozesa nsobi. Secondly mwakoze ensobi kugamba mbo nabasabye sente kiwavudde oteekayo ebintu nze nabadde mbitaddeyo nga nabitadde dda ku mitimbagano biine million views. Singa nazo nembikwata ne sibiteekayo wandibadde onkuba n'ogamba bwe namumye sente n'ebintu teyabitaddeyo. Saakulabako kwolwo olunaku, saakusabako ku ssente, sagga nti nze kulanga ompe ssente. Najja kutaasa bizinensi nga njagala abantu mind bagize ku bizinensi. Kyovola nalanga nsambya n'emirembe. Bino njogeza nga ntya Katonda. Naninva na makubo gange nga mmaze okufuna ssente empitirivu. Nga ntambule ne bajjobosi banuudini ngenda bawayidi. Nimbaga mujje munyana nga fere tulanga bintu ebyo. Fere tuli mwezo level. Negayida begayirire wayogerako nange. Nakusabako ku ssente nze Jennifer. Nze nakangubi. Oyina wosobola okwedaga nti nakusaba ssente. Ezaki. Muntu kyasaba omuntu milioni 10 ne mwezi 5 oba 2 mbunkulangire, mbunkogerere, mbumbere kusadde nga byo badde okola Good Life Aid. Good Life Aid ebintu bya byaddawa mwezi ki nga muli mu kusaagirira. Kubanga Good Life Aid naye muntu abadde abaagala. Nze kimwe kyangata ku Good Life Aid Mami Gadgets. Bwe bali bakuba Mami Gadgets omuvuka namulabako ng'ayimiriddewo. Kikyanyagaza Good Life Aid. Good Life Aid abeera aseka bintu bye, abeera okwo ng'asaagirira n'agattagatta n'aseka. Omweditinzi omuleese olowooza obulimba buwangula obulimba. Tebakulimba nti waliyo obulimba obuwangula. Toyawukananga n'amazima ku lukalu lw'ensi. Ojja kunoonya gwetondera akubule. Ogenda kunoonya gwokolagana. Abavubuka bayogeranga nti obajjako ebintu byabwe ne tuwakana ne tubavuma. Esawa yalo mirembe okubalerekerawo okusubula furniture akoma mwezi ki lwamuggalira mu nnyumba. Wabeera nga tolina wadde 10. Bakubanja benzi wajiwa makulayo. Bakuyembe bamutadde ku pressure. Watandika okujjayo furniture w'abantu nti otundo bawe ssente. Abantu abajja amandange babeereyo mu ndanga na banakubazi n'obuntu batunda layisi. Ebintu babikuwa n'obitunda tene ssente n'otazibawa. Kanawo banasitula enkundi. Mirembe ne wakulekerera edduuka lyonna nga weriri. Tosobola disobola wadde nimanya jinga wadde emyezi egi lwa nsonga ki. Okimanyi bulungi nti omaze ebbanga nga tusasula abakozi bo Mirembe yabadde akusasulira abakozi bansabya furniture ne Mirembe beddings. Bye mwajja okundopera mu Mirembe yabajjako mu Mirembe abagane abakase akutebaloya ne basayininga emmotoka zidde mu mannya gaabwe. Essimu yange eno erikodinga. Lwakubanza saagala kuta mbumbaddeko. Emmotoka ya box boda esombe bintu mukimanyi Mirembe yagigulanga Mirembe.
Olutalo olwaliwo okuteekako Saidi ekigambo Nsambya mwalumanya Mirembe yali agaanyi ng'akombye kwerima era n'omukangakanga n'omutisatisa Kanyama ne kagamba bananda abata ne kakkiriza mwawulemu Saidi ate mmwe ne mulwana mugijje mmanya ga Mirembe mugize mugamu toyina kyotamanyi Mirembe olwavuga ku Nuwa n'agendako ewa nnyina wamutundira mu mmotoka Alfa moto wali abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu